Hey, what's up? I'm the one and only Yegayilidde Jasmine Elje. Ngamba saba banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Omusajja akola okusibiza ekizibu kyaffe kituluma kiri kimu. Bujingo butafa. Yakyogedde be bawagizi banupwa. Oyo gwe yayita simano wa matwaga agama ngalala. Yabade ne sayimo kawalata. Nagambe kituluma kiri eki. Bujingo lwati yafudde kye kituluma. Tetunagana bayine biwundu. Sayimo nagamba kizibu nyo talina biwundu. Kasajja gwe bagala musuma mulamba yebikule nibanange bakuye twejja kukiraba. Wagala kulaba bujingo ng'akwesoningibwa mu kamera. Sebo President Museveni manyi kiripo eno bagenda kugikuwa. Otidde abantu bangi ku liiso naye President ensi ekutunuulidde. Senga Kulanama ayagala Pastor Bujingo akweshoningibwe oba abuuze kajjojijoji w'ebibuuzo ku muntu eyafiiridde mu mmotoka ye. Yavuddeyo n'ategeeza eggwanga mbu Sitya Kuffa wabula njagala Pastor Bujingo asoyebwe kajjojijoji w'ebibuuzo. Kyokka ye full figure avuddeyo naye n'atabukira omukozi wa BBS Telefine ku nsonga n'eraze ezimu eza Pastor Bujingo. Nkwaniriza nnyo wano ku SMX Media. Ninamu kasenyiga kati niti naye tujja sobola bulungi okubeera nga tukikwasaganya oba nga tugenderawo. Wegwangwe mnongo ogusose bambi subscribing onyigende ku notification bell ebisigadde obitulekere wane tuyane updates buli lunaku buli kiseera story tozo converting azibera nga ziweuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. Yes, ndoza katandikire wa full figure avudde ku macha gonna ko olwalero okubeera nga emundu zonna azitunuza yate mu kitongole kugamba alema okutunuza ne mundu mu muntu omu wabula ye kasitobera nga omulumbye naye atunuze wayinza okubeera nga wakuluma atunuza mu BBS Telefine wamu ne Saimo yakoze interview nge analyzinga ku nsonga ya Pastor Bujingo n'engeri gye bakubyemu eyabadde omukuumi we abamu gwe bagambe yabadde driver we abamu gwe bagambe yabadde mbega abamu gwe bagambe yabadde omukadde w'ekkanisa kyonna kye kiri eyakubiddwa nga ate emundu bazitunsa mu Pastor Bujingo. So naye tabadde musanyufu eri ku muntu ayogera ku boss we. Omusajja akola okusibiza ekizibu kyaffe kituluma kiri kimu. Bujingo butafa. Yakyogedde be bawagizi banupwa. Oyo gwe yayita simano wa matwaga agama ngalala. Yabade ne sayimo kawalata. Nagambe kituluma kiri eki. Bujingo lwati yafudde kye kituluma. Tetunagana bayine biwundu. Sayimo nagamba kizibu nyo talina biwundu. Kasajja gwe bagala musuma mulamba yebikule nibanange bakuye twejja kukiraba. Ate mbaliyani muhumuza baleme munyo gunozo nza nonyangana ntunuza mu kamera nakowa omuvubuka oyo bulamu bwange bonna kuba buli kaseera abeera negativity naye ninza afune kizibu ate mujja kukifuna ekirungi muzadde mujja kukifuna ojja kera kumachofu omwana walwale akyama mu magutunuleno nga tomanyi omwana alwadde kyabadde atya agongobale Katonda yeraze mu nsonga za Bujingo kose kati Katonda yeraze owanika ebimwamwa mwawanika twongera okusaasira kakati abantu bakoze judgment ku incident basing on the biasness gye bayina ku Bujingo. Yensonga lwaki olabanga balwana nnyo to alternate the facts basobole okugusa okuyayana kw'omutima era Bujingo omusango gwe bamulivunaana essaawa zino gwokka ogumuvunaanya lwaki teyafudde gwe musango gwokka gwe bamuvunaana lwaki bodegaadi yafudde gwe musango gwe bamuvunaana kubanga ate bagumuvunaanira ku rate ya waggulu nnyo nti ogwo omusango baguvunaana buli muntu singa abantu singa abatemu bajjeewo so se ate kati weyatuuka ne batematema abantu abaminju yonna ne bafa baye ewisika n'oba wanga wayingidde mu siiringi oba somehow gwe n'owona abaziisi bonna ojja basanga mu gwengane Saimo yawonya atya
kyokka ng'etuvuddeyo wa full figure ate ye Senga Kulanama ng'afukamidde wansi asabye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okubeera ng'ayingira mu nsonga za Pastor Bujingo. Ye avuddeyo n'ategeeza eggwanga mbu Sitya Kuffa oba nange nfanfe naye tusaba omukulu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni osoyesoye oba olagire basoyesoye Pastor Bujingo kajjojijoji w'ebibuuzo ku muntu eyafiiridde mu mmotoka ye. Ne Senga Kulanama alina ensonga ze zagezaako okubeera ng'ayisaawo naye tetugenda mu ma platform kawoziwulirize olabo bazirimu eggumba oba tezirimu ggumba. Kwagala kulaba Bujingo ng'akwesoningibwa mu kamera. Sebo Pulezidenti Museveni manyi kiripo eno bagenda kugikuba. Otidde abantu bangi ku liiso naye Pulezidenti ensi ekutunuulidde. Kino ekyatuusewo ekiro kya leero ow'ekitiibwa ensekoze eki ekutunuulidde. Sebo teriyo kitiisanga musinde gwa ssasi. Abaana abavubuka myaka 18 baba n'amaanyi ag'otalabangako. Naye bwe baba bakalakaasa ne bakuba essasi beefukira ne badduka ebisimba. Naye Sebo ow'ekitiibwa ne bateeka emmotoka ababbi ne bagikuba amasasi Luleva n'afa n'abalala oba baafudde sinnamanya n'okulumizibwa ne balumizibwa nnyo. Wabula gwe n'ofuna amaanyi n'okwata steeringi n'ovuga n'otwala omulambo okufudde amasasi nga bande batagetinize ggwe n'okuvuga tomanyi oba bakyakugoba n'okugoba n'okutuusa emulago ne balangirira nti ali mu ICU. Nkedde kulaba ku TV ya Kabaka omwogezi we ng'agamba nti twasuze Namayumbe wa Pastor Bujingo naye nga tuli mu kusinza olw'okuba Mukama yakoze eki yamusimatusiza. Tutuuse ku makya nga tusaba era Mukama tukwebaza n'abantu be bonna mbalengedde abakola ku TV nga beebaza Mukama omusimatusiza. Pulezidenti Museveni eggwanga likutunuulidde. Twagala osale amazima. Omusajja afudde abantu bangi bafiiriddwe badreva baabwe, abaana baabwe tebasoma, bakyala baabwe tebalina we basula, tebalina kyakulya. Pulezidenti tukutaddeko amaaso aga kasookeddeeka tosala mazima. Abantu ne babba amabaati ne batava mu bifo byabwe ne basigalawo. Sebo ow'ekitiibwa Pulezidenti ebintu byonna tubikooye wadde tuli bakulembeze ba ggwanga naye tuli bannansi nga bwe mwazaalibwa mu ggwanga Uganda naffe we twazaalibwa. Nze Sitya Kuffa okuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Abaana bange namala okubafunira we babeera we basula ne we banzira nga nsaye Kampala. Twagala kulaba Bujingo ng'akwesoningibwa mu kamera.